Alright, atwisto kwoli mba nkomyewo nate n'okuba nti ate mbatuusaako amawulire mu buli kanyomero. Genda maaso n'okuba nti osubscribinga akagambo kalya wansi kamyufu kakoonemu omale okoonemu kide osobola okuba nti ofuna notification nti buli tuba tutaddeyo video gwoba osooka ate okuba nti ate ogifuna. Mu kaseera kano waliwo ebigenda maaso mu ggwanga naddala ekitta abantu e Masaka ab'ebijambiya beerisiza nnyo enkuuli n'okuba nti bagenda mu maaso n'okuba nti ate batulugunya ssaako n'okutemako abantu emikono emitwe n'okubatta. Omukulu Honorable Muhammad Ssegirinya y'omu ku abo abasongeddwamu ennwe okuba nti beenyigira oba bamanyi ku kitta abantu kino ekifumbekedde e Masaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu ngono ye principal era nga ye mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Honorable Ssegirinya mwava avuddeyo ku nsonga eno era n'ayambalira gavumenti ku bigambibwa nti basindikidde ababaka be ebibaluwa bye bakuntumye ebibalagira okuba nti ate bagenda mu kkooti babitebye oba beewozeeko ku nsonga ezo. So Bobi Wine agambye nti kino kyonna kyonna gavumenti kyekola bo nga bo baali bakisuubira anti gavumenti ya Uganda ejja sobola okuba nti ate ekola ekintu kyonna kyonna okusobola okuba nti kwegamba babuzaabuza abantu n'okuba nti bateekako abantu ng'abo ba MPs ba NUP nga babateekako emisangosango ejja nagomola okusobola okuba nti ate babaako ebintu nga bo bye baggusa. Bobi Wine avuddeyo nga mukambwe nnyo era nga munyiivu ko ebyo bigenda mu maaso n'okuba nti ate bituukawo mu ggwanga. Ye omubaka Muhammad Ssegirinya ebigenda mu maaso byamukabizza amaziga. Yavuddeyo n'akola live okuba nti ate annyonnyola abantu ku biki ebigenda mu maaso mu kaseera kano. Ye tali yekka mu musango guno. Omubaka wa Makindye West amanyiddwa nga Alan Ssewanyana naye yasongeddwamu ennyo era nga naye yafunye ekibaluwa kino ekimuyita mu kkooti ku Mande asobola okuba nti naye yeewozaako ku kino ekitta abantu e Masaka. Muhammad Ssegirinya ye mu kwogera kwe agamba nti tamanyi bino byonna byonna bye bamussaako. Yakulukusa amaziga ng'agamba nti yali bweru. Jjukira yali yagera Netherlands eyo okuba nti asakira bano abantu b'e Kawempe North ebintu ebikozesebwa mu malwaliro ebintu ebigenda oba nti bikozesebwa mu institute gy'abazimbira. N'agamba nti tasobola kusala nkoko ate atandika atya okuba nti yeenyigira mu kino ekitta abantu ekifumbekedde e Masaka. So gavumenti ya Uganda bwekityo bwe kiri ensonga bweso zikyali. Essaawa zino amaka g'omubaka Ssegirinya gateereddwako security ey'amaanyi nga tasobola kuba nti ate afuluma okuba nti ayina w'alaga okuggyako mwaka kaseera ke banaaba bamuyitiddemu bajja sobola okuba nti ate bamuviira mu maka ge. So as updates eziri ku ludda olwo Ssegirinya ebyo si birungi ssaako ne Alan Ssewanyana ebintu byayonoonekedde ddala mwongere okuba nti ate mubateramu essaala basobole okuba nti ate bavuunuka akattu kano ke balimu ekitali kyangu. Gavumenti bw'eba ekusonzeemu oba bo be bali emabega bwa kino naffe tetumanyi. So katulabe era tulinde gye binaggweera. Mwebali kuba nti ate mwekuumira ku Twistok. Mbaagala nnyo bannange mubeere bulungi mweraba.